Kyagulanyi afuga NUP nga fire base crew sirina kintu kyonna eri Kyagulanyi omutima gwange mwerufu nze njogera mazima ndi mukristaayo omwangulikazi mati ekibiina kya NUP kasonga ga Kyagulanyi akyewagamyako yakisobya. He did defilement on the NUP. Office yo bagigula manya gawe nabagamba lete ekyapa nga balaga nti office bagigula manya g'ekibiina tebakireta nga bashiteke tumanyi ne sente ze bagulawo ne sente ze bagamba abantu balimba bali mukuba kakati gwe ogamba bano nti bali denguzi nenga gwe sente zonna sente ezava mu babaka nga besimbyewo gwe kimanyi nti olwaliro batandise okusasula bagenda okwesimbawo. Kyagulanyi agenda headmaster ogenda koti yote jerabira Kyagulanyi ogenda kakufira koto kerabira Kyagulanyi ogenda kakufira koto kerabira headmaster ogenda koti yote jerabira katukozakali abajikulu bakabalega emasindi awo. Abatugoberera ku TikTok namwe mwebale nnyo mwebalire ddala Radio 4 Uganda ekigambo Uganda okimazeeyo era ojja kubanga otugoberera bulungi nnyo omanye ensonga zonna nga bwe zitambula. Tugume omwogere gwe ndi naye mu studios onako olwaleero kadaideyi wa Buganda era bwatyo bwagamba kakati tuli ku nsonga z'ekibiina kya National Unity Platform ebiriyo oba oli awo byennyamiza abagoberera era abakkiririza mu kibiina kino kubanga kiringa ekyolekedde ekkubo FDC lyakwata MUNNA ddala ekyokuba nti beetemamu ebiwayi kati bulijjo ekituula bakiyita bati tekitegeereke kati kirinayo tekirinayo nga batugamba balina neeke no Kyagulanyi afuga NUP nga fire base crew kyovoraba bonna abali mu fire base crew bali mu kibiina kya NUP bafuna n'omusaara ebintu bino byogera yali okubyawula nze kubuulira amazima bibiri nze kankubule fulgenzo sooka sirina kintu kyonna eri Kyagulanyi omutima gwange mwerufu nze njogera mazima ndi mukristaayo omwangulikaani ekyo nakikugamba wano nti bwe mba njogera wano ne bishop wange Moses Banja ampulira bwe mba njogera wano ne akawumula bishop wange ow'ekitiibwa Kitwaluwarira ampulira bwe mba njogera wano ne archbishop owange ddala eyangata mufumba obutukuvu ampulira kati ne sabatiko ni wange wegayaza ampulira n'omusumba omubeezi awamu ate ne ordinand w'ekkanisa yange entwala yena mavundu bonna bakuwulira bampulira kati n'olwekyo nze njogera mazima njagala kugamba amazima nti ekibiina kya NUP kasonga ga Kyagulanyi akyewagamyako yakisobya bweba okubeera nga bwe bagamba nti bakwasa emisango yakidefiringa. He did defilement on the NUP. Okuba nti takkiriziganya na bali banguzi yensonga lwaki yasobya ekibiina ani yali denguzi bagamba mpuuga sente ze baamuwa bagirabanga nguzi akati ye enguzi aja amanya okugiyonyola abadde asoma amateeka simanyi oba yagamaliriza naye yali asoma amateeka ku University of International East Africa International East African University simanyi oba yagamaliriza tosobola kugamba nti omuntu yali denguzi nga baamuwadde akasiimo ate baamuwa tebawadde yeyeka ne kakati embaluwa eno gyendabye tebaamuwa yeka oli baamuwa n'abalala kakati gwe toyinza kuvayo n'ogamba nti ate bakuwadde enguzi ekirala omuntu every person every Ugandan is presumed innocent until proven guilty or has pleaded guilty nti gogambye nti nze nakikoze obanga bamaze okusanga nga ddala wakikoze kakiiko ki akarangiridde nti mpuuga yaza omusango ekizibu kya Kyagulanyi n'empuuga ne kakati njagala kukikugamba sente Kyagulanyi ayagala nnyo sente ti buli sente yonna ayagala giryako kabe y'ababaka ba parliament omusaara ajja kwokakadde buli mwezi ze milioni 5.7 okitegeera eziva mu parliament eziva mu government ezimu electoral commission zonna tuwali amanyi gye ziri sente ze basorooza mu mawanga ag'ebweru zonna tuwali amanyi bwe basorooza bwe bazipendinga zikola mirimu gya kibiina sente bwe anti kibiina kibakoze emirimu ki tewali structure n'emu baguddewo office office ki office eyo bagigula mu manya gaabwe nabagamba leete ekyapa nga balaga nti office bagigula manya g'ekibiina tebakireeta nga bakiteeke nga bwe baagala nnyo okulabisa bakwate ekyapa bakikuba ekifaananyi bateeke ku mikutu tewali akazimba akasooka k'ekyemanga kali manya ga Fred Nyanzi akazimba akokubiri kali mu center mu bino wabirabootya kubuulira nze mbamanyi eyatunda wano wansi bamuyita Anet Narujja eyatunda wano waggulu mukyala w'Ebulemeezi naye waali bonna bali wali abakubakolera entebe tumanyi ne sente ze baagulawo ne sente ze bagamba abantu balimba bali mu kubba
okiraba kakati gwe ogamba bano nti baalidde enguzi nenga gwe sente zonna sente ezava mu babaka nga beesimbyewo gwe okimanyi nti olwaliro batandise okusasula bagenda okwesimbawo basasula Nyanzi sente okwesimbawo ddi abagenda okwesimba 226 batandise okusasula sente za kaadi nga zaki za kugula kaadi nze kubuulira kyenkugamba gwe towakana gamba kyoyogero kinako obujulizi obijjawa mbulina wabeewo akiwakanya nzija ya butambi nzijayo obujulizi butuwe wano kubanga nze sikkiriziganya nakyo kyoyogedde kakati watokkiriziganya nange genda obuuze bisekezi ayogere aye aba ayogera njagala kubuulira leader of opposition wuliriza no bwe bagenda eggulu nga Kyagulanyi bamutadde omusango gw'emmundu ne passport ye ne bagikwata ne bagiteeka mu kooti passport yagijja watandika okutambula okimanyi Kyagulanyi alina passport emmyufu kati okimanyi Kyagulanyi yatula ne President Museveni okumala essaawa 2 nga bali mu barakisi eggulu nga bahonera Michael Mabike Sam Mukaaku bonna basibe gonna bali awo batudde batunula bwe bati balinza aveeyo anti kakati bayite abo benjogeddeko we bali bafu si balamu Sam Mukaaku taliiyo Michael Mabike taliiyo bo bali ludda wanga bali munde essaawa 2 bali eno bweru babayisaako buyise ne bamutwala munda president yali atudde okumala essaawa ezo n'olwaleero Kyagulanyi tayogera nga kyeyogera ne Museveni biseera ki byoyogerako luno baamukwata ne bamutwala eggulu ku misango gy'emmundu gyatirawa yali akavaayo President Museveni n'amusonyiwa omusolo gw'emmotoka lwaki Kyagulanyi teyagugaana nagukkiriza motoka ne bagizaawaka yali akavaayo emmotoka ze zonna zibaali bakutte ne gye bakwatire bakitiramu kugundo omugenzi olwo yafa akawuma eriwaka ewuwe yavaayo etya ani yamuwa passport eyo eriwa passport Kyagulanyi yakijja ogambye Kyagulanyi kati alina passport myufu kati gyatambulirako omwezi omwaka guno gwokka yakatambula emirundi 18 ng'agenda ebweru tosobola kutambula n'ogenda n'okola efujjo lyokola eryo n'oyogera n'abazungu n'ova Museveni n'okubawo n'akuleka tekisoboka Kyagulanyi yafuuka spy wa ESO Kyagulanyi wa ESO is a member of ani yamuteekayo Kyagulanyi is a member of ESO oba kitegeera era aketera Museveni olimba teri mawulire gonna agava ebweru kati agakwataganye n'abantu abaseeterera gavumenti Museveni gatamanyi ani agamuwa yazze buto Museveni wamulabye yazze buto kati yenna agenda bafuga emyaka 5 nze kubuulira amazima Kyagulanyi bananga akoledde Museveni katono nnyo muwejjere bane Kyagulanyi akoledde Museveni bananga Kyagulanyi bananga akoledde Museveni musanyufu twogere ku nsonga z'ekibiina kya NUP anti kakati ebyo bivoomu ebyogeddwa olwaleero birekawo ekibiina bivoomu nga tonaleka kibiina yakutte ettaka lya kitaawe n'aluguza Museveni bilioni 28 eryawa eryegomba yaliguziza Museveni omuntu gw'otasinkana gw'otwagala naye omuguzi otettaka nali alyegaana nti teyali muguzi nga Ssaabalabyeko nga batunda ettaka kakati kankubuulire genda obuuza abantu bonna oba ettaka lyegomba tebaliguziza Museveni ati gwowakana ki nze njagala ompite wano okubuulira ebyemanyi bino byonna bigenda mu maaso mu NUP Kyagulanyi tayagalizangako NUP tagitegeera is not a member tabeerangako memba wa NUP era tagitegeera oyo gweyogerako ye president w'ekibiina kya no tabeerangako ani yamulonda ekimanyiddwa mu mateeka ani yamulonda njagala ombuulire njagala bisekeza kubi wano simu andi bisekezi kwali kati awuliriza noono omulala alokompoka ono gundo ono mufumbira ono mufumbiro aliwa mufumbira njagala ayogere aliwo omufumbira njagala mufumbira muwulira bamuyita waiso mufumbira oba muki waiso mufumbiro ate mufumbiro kitegeeza ki mufumbira ayogera amazima lyerinnya lye okutegeera ati njagala bisekezi oba waiso mufumbira aveeyo ayogere oba ddala mu butuufu si bwe kito bwe kyali buli lw'oyogera ku kibiina oba buli wetwogera ku kibiina kino ekya NUP olagira ddala nti olina ekkonda ddene nnyo ku bakulu abaddukanya ekibiina kino baakukola ki uliriza abannayuganda beesiga nnyo Kyagulanyi n'abantu be ne balowooza nti be bagenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda twamaliriza nga kooti bagiriddemu ssente omusango nga baguliddemu ssente nga bagambye bagututte mu kooti y'abantu erituula ddi era egenda kutuula wa bw'obeera gwe nga gwe wali mu bantu ng'owagira Kyagulanyi osigala ng'omutima gwe gulu oba nawe onyiiga ekyokubiri baatugamba nti bannange ebisigadde byonna mu bikwase Kyagulanyi ne tubimukwasa bwe twabimukwasa kye kyaddako n'asigala ng'agamba ye pulezidenti ate n'alonda w'oludda oluvuganya bw'omanyi nti oli pulezidenti ate lwaki olonda leader of opposition bw'obeera gwe ng'oli muwagizi okola otya mbulira ky'osobola okukola
bakoze fujo lyonna lye baagala kuba nansi nsigala ngumikiriza abantu bonna abafudde ne babakolamu firimu yakaleeta obukadde bwa dola $2.5 kumpi biliyoni zingameka buyitawa okubulaba buyitawa omuntu yafiiridwa omwana we yafunye yadde $10 yani obukadde $2.5 obwa dola bwayiseewa gye walabye buyita ku akawunti yo sokolinde bwe bagenda ebweru ku bino bye baali babaddemu okuwangula simanyi okukola kinaatawangula yali wakumeka yali wakubiri yafuna sente meka zava kuki ku firimu y'abantu abaafa bobeera ng'oli muzadde nga wazaala omwana we naafa wanga oli muganda we naafa owulira otya bino lwaki obyogera mukyala Kawuma eyafiirwa bbaawe nga n'abaana olwaliro tebasoma nga bbaawe wamukolamu firimu kati awulira atya olwaliro luno lwaki sinyiiga si byebyo byokka n'okwata sente za gavumenti $7,000 n'olya tewali akubuuza n'okwata sente z'osolooza ebweru n'olya tewali akubuuza n'okwata sente z'ojja mu bamemba ba palamenti n'olya tewali akubuuza ng'ekibiina tekirina yadde bantu 10 ku kyalo abaalondebwa gw'owulira otya nga gwe ekibiina wali okyagala osigala ng'omuntu omuwa ekitiibwa mubeere serious obyogera lwannaku oba busungu lwannaku lwanyiike gyenna ku mutima lwabutakuwa ku sente esente azireke ani gwaziwadde bw'abatasobola kuziwa muganda we baziwa baganda bw'atasobola kuziwa mpuuga bw'abadde naye n'olwalala mugobye ku kafu kagamba keyamuwa kafo ate abadde akifunamu kimpuuga singa abadde takifunamu teyamulonda kukifunamu yamulonda kulaba nti bakulembera ekibiina bombi okimanyi nti ebyo ebifo byonna byeyalonda tebiri mu constitution ya NUP okimanyi ekyo tebiyinza butabaamu naye okimanyi nti Kyagulanyi agenda gwe twogerako munnamateeka okimanyi nti Kyagulanyi agenda mpuuga munnamateeka singa tekirimu teyandikiriza bakankubulira ekino bawandiikira sipiika ne bamugamba nti ono bagenda kumugjayo kakati bamugjeeyo kiri kijirawa okumugoba bwa deputy president obwa parliament kijirawa bwe bayakola ensobe eyo kijirawa kiriwa kyoyogerako speaker bamuwa weeks 2 nga yetonze eyo kati kyekyagenze mu maaso ojukira bwe bafuluma ne bagamba bwe bati baleese abantu abaabula tebagenda kudda mu parliament kati bali luddawo babaleeta gw'omuntu ategeera oyinza obutanyiiga abaana bano bakoze fujo balyake balyake Kyagulanyi Rubongoya Nyanzi Fred n'abalala bonna balyake n'ebisekezi balyake njagala baveeyo banyonyere bana Uganda sente z'omuwa omusolo gye baziteekawo sibe basolooza omusolo nsibe bakuŋŋaanya omusolo bafuna zonna baziteekawo n'opusi ekuŋŋaanya omusolo bafuna baziteekawo gwe okwata ababaka abaali baweereddwa $2,000,000 bagule motoka n'obajjako $10,000,000 joba okolebera corruption wateri corruption sente zali zagula motoka kati waleetera abako obutagula motoka kati ekyo kyekye kitegeeza that is corruption naye Kyagulanyi yo tekiraba Kyagulanyi agenda headmaster ogenda koti yo tegerabira Kyagulanyi ogenda kakufira koto kerabira mujja kutuuka kusanga obukofiira nga buli ku line bwe buti kayimba mpulire Kyagulanyi ogenda kakofira koto kerabira headmaster ogenda koti yo tegerabira ebyobufuzi bya Uganda bizze bikyuka naddala ku ludda oluvuganya twalaba ekibiina kya FDC kyafunamu obutakkaanyaawo era nga kyava ku bya ssente kukakkana nga kyetimwemu ebiwayi 2 kati bwe tulaba ekibiina kya National Unity Platform nakyo kyetimwemu ebiwayi 2 waliwo abali ku ludda lwa mpuuga okuviira ddala ku babaka waliwo n'abali ku sadi ya Kyagulanyi abawagizi abalina essuubi mu kibiina kino ekya NUP kakati nabo beetemyemu kirekawo ekibiina kino Kyagulanyi asigazza abaka bana asigaza Bisekezi n'asigaza Zaake n'asigaza Mpuuga n'asigaza ono uyani ono we Karungu Sewungu n'asigaza ne Beti Nambozi Karungu waliyo 2 ne Katabazi Katabazi ate Katabazi yawa abaatisa oba kitegeera abaatisa wekyabikira wadda yasigaza bana mu lukiiko olwali yasigaza Bisekezi Jowero Ssenyonyi nasigaza Zaake nasigaza Beti Nambozi nasigaza ne Sewungu ababona ate Sewungu ne Nambozi Kyagulanyi abeegendereze nabo tebali naye obalika kati buli jwajiro niye ababaka nga bangi abali mu kibiina kya NUP waliwo ombaka omukyalo wa Kampala Shamimu Malende munnamateeka mama abo bagenda dda bamuvaako dda
Kyagulanyi alina ababaka bana abasigadde bonna ne Alana Sewanyana nze nkubuulira 5 mu 3 balina empuuga balagawa era Kyagulanyi agenda balina empuuga teri muntu akkiriza mu bwakyemalira bwa Kyagulanyi constitution gy'abadde aleeta ng'emuwa obuyinza okubanga yakola buli kimu kyonna n'ababaka ng'agamba bafuge ebisanja 2 bagende ebisanja 2 tebaddayo oyo mwana nakyemalira akolera Museveni bw'aba takolera Museveni bw'obanga mu Buganda gye wasinga okufuna ababaka lwaki Buganda gy'otawaanya n'otagenda ngulu gye yagenze edokoro yafunyeyo 7 Kyagulanyi alwanyisa nguzi talina nguzi gy'alwanyisa ye yennyini asinga okugirya sente ze yafuna mu babaka ze yali azaali zaaki yali nguzi oba yali abawa bwikaadi kati tutunda ntunde bakutuukira ne bakugamba nti bawaddeyo sente nze kubuulira amazima bonna bawaayo sente bayite wano bawaayo sente naye kasooka ng'atuuka mu bukulembeze yasooka n'agoba gundi ono wa wano munamawulire munaffe aliwa bashirikazibwe nava ku bashirikazibwe nadda ku kagabo nava ku kagabo nadda ku tebandeke nava ku tebandeke nadda ku Lwanga nava ku Lwanga aze kubwanika avudde kubwanika katagobye mu myuka we abagobera ki ate kiriwa yobu obato muwadde sente talina nsonga gyawa obato muwadde sente akugoba nze kankubuulire kyotajjukira yaliko president wa ghetto nga Buchamani ye vice we omanyi lwaki yagoba Buchamani teyamugoba omanyi nti Buchamani singa Museveni temuwa obwa presidential advisor Buchamani yandifiiridde mukazi gwe n'akulabye kyokka nga ono yazimba amatiribona Kyagulanyi obukulembeze bwategeera obulungi bwakulembera firebase crew era twagala abasigalako bw'obeera vice wange kitegeeza nti nze nnyina okuwa ebyobugagga edda kyewandikoze wandiyambyeko muno kati lwaki mbeera naawe nga tosobola kunyamba olwedde nkuyambye nkuleesa obeere vice wange bano si byakuyamba nze nkuyamba ku mirimu gyo lwaki olowooza nti gweofuna olya emmere ze nemu okulya fenna tulina okulya ekyo ekigere oli muganda munne vana kubirala byonna muganda munne mukatuliki munne yamuwaaki omwana yali afiira n'akulabye mukazi gwo we mwana alina omutima omubi n'agenda n'agula emagere n'agulako eka 4 n'asiba eka 10 omukadde akaaba abanja eka 6 nosi tubeera serious mu bintu ebimu mukoti omusango gyeguli ate omusango oyo mukyala alina sente sobola kuteeka omusango gwa eka omukagezi emagere agulina lwaki toyamba bantu oyo Kyagulanyi tayagala Buganda Kyagulanyi tayagala Baganda Kyagulanyi nize kubuulira tetutekamu bya tribe kakati nsi twogere ebirala ndikadde wa Buganda ndi munyankole ndikadde wa Buganda nva musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri ebendo ly'ebuddu yeritwaliramu n'entunga mu n'ekabaale ne Lukunjiri mwenva ati gwe bw'oba wakana mbuuza nze tayagala Buganda tayagala Baganda Ssaabasajja Kabaka wulira Mengo bwe yagamba nti munnange wane busaabala wakwata akantu k'emmengo katukaze yakomba kugwerima jukira mu biseera 2 yali omubanda wa Kabaka achakyeyita kyasobola kushogerako naye izo nsonga zaggwa era ettaka baalitwala liri mu Buganda yalitwala Buganda yeririna yali tabalemesa Ssaabasajja Kabaka ayinza okugamba luli yagenze nadda ku Baganda n'agamba nti ebitiibwa byo ebitiibwa temutubuulira ow'ebitiibwa yasuula gundi simanyi ebitiibwa akusula CVS yasuula ki byonna n'abyogera ng'ekitiibwa akimanyi Kabaka yakigaba oyo mwana alina ekitiibwa kyawa Buganda tuddeyo katono ku kibiina nakubuuzaamu katono nti kino ekigenda mu maaso kirekawa kiwedde ekibiina kiddawa mpuuga era gye kize naye ate empuuga naye tanaja kitwala nnyo wali awo mundabayo kiddawa kidda mabega kiddawa mpuuga nene gye kiraganayo tewaliiwo wali awo lwaki wange ekisooka mpuuga nayo is very so gentleman nti abantu bana Uganda tebamutegeera bamulabira mu kifaananyi ng'omuntu omugaga eyaggwedda ng'omuntu eyazaalibwa mu bagaga abawedde kakati oyo naye ali awo oyo empuuga ali awo yeetwala kikungu era ddala muki ddala wa kitiibwa ate oyo bannayuganda kumutegeera kibatwalira ekiseera ekyaleetera Museveni okufuga emyaka 4 kubanga Museveni amanyi omuntu wa bulijjo wa wansi bw'aba ono n'agenda Erweru bagamba musajja waffe muwejjere bw'aba n'agenda n'asanga walina obukadde bwe yalwana nabwo bw'ajjayo n'awa ku kasente ono mpuuga mukodo nga Kyagulanyi munne ekyokubiri engeri gye yeetwalamu engato yeterinyako funfuufu ku ngato ya mpuuga tekubeerako nfu lwaki atambulira mu bbanga mukungu era bw'oba omubuuzo n'okokoteka ku mutwe bw'oti ow'ekitiibwa taata ngola musaani mpuuga
Mathias onogamba bwoti tato wekitiibwa Mpuuga akati oyo ate naye tasobola naye tekyagulanye kimuremeseza ekibiina ebintu nga bisatu ekisooka Kyagulanyi tawuliriza ekyokubiri tayiga ekyokusatu mukodo nnyo mwe bannamawulire mugenda okusaka amawulire tabawadde n'amazzi ntegedde lwaki oyogera by'oyogera kubanga takuwa ate nze teyandimpadde Kyagulanyi nze nali muwaddeko miliyoni 10 igwe nga promotinga bivulu bye mubuuze yansanga nze gye nali nkolera ne mu miliyoni 10 za promotinga bivulu bye ngozi wani ngazi wa Kyagulanyi nga tanafuuka bino byali ngaze mu company gye nali nkolera munze ne musere mu miliyoni 10 agenda kola ebivulu yazinziriza kati kye kyakufuula omuwejjere nze siri muwejjere wa sente ndi muwejjere ku lwanda bawejjere bannange naye nze nina amaka najja ensula nze siri bubi nnyo kiri awo wawaako Kyagulanyi miliyoni 10 agenda akola ebivulu bye mubuuze oba ayogere oba tazinonanga ewange mubuuze nenzisayininga nenzimuwa nagenda akola ebivulu nazza nze tombuulira nti sente tombuulira nakomyawo nze mbaddeko treasure nga nze nkwatira ensawo bamanufacturers b'eggwanga lyonna kumala myaka 5 ompita wakusaaga ekisooka ndi muyivu ekyokubiri nze nkoze ku sente abagaga bona nze mbamanyi ng'onsinga okubamanya kakati nze Kyagulanyi nze tombuulira sente bwe nzija wano ndaba mbalamu siringi 10 kati bw'oba ng'olina sente kiki ekikuyisa Kyagulanyi nti mukodo atani gwawa g'omulamawulire bw'ogenda yadde ecupa y'amazzi agikuwa omuntu atasobola kuwa yadde ecupa ya soda ng'ogenze kumukwatira amawulire oyo abeera afaanana Kyagulanyi alwanirira ggwanga talina lyagwanira agamba talina avumirira era tayagala bikolwa bya buli bwanguzi mubuuza tumubuuza accountability ya sente zona yagireese tumubuuza kojaawo gwe ajja kw'ekibiina kojaawo ali luddawo manyi gyali ali buwambo temuli yadde madirisa mu nyumba ye naye ng'ono afuna obumbi bwa sente mu kibiina kye oyo mwana talina mpisa oyo mwana muyaayi ye kyaliko sente Museveni kati yasalawo kumuwa sente agenda kukola obwambega oyo mwana akoze obwambega bannange teri muntu akyali ebweru ate ebintu bye bitamanyiddwa wano Museveni oyinza omuvuma mirundi 3 ng'oli bweru n'okuma wano n'otuula tosobola gwe twogerako yayimba n'agamba nti ebyobufuzi tebitwawula lwaki gwe byakwawula naye kakati nze kakati ate ekyoyandi ekyeyimbidde ku Mpuuga amulwanyisiza nayagala okumugoba mu kafo akagundi akakomishona ne kamulema nayagala ndowooza n'atera n'okuga nti omugobe mu palamenti banange omwana alina omutima omubi olwa miliyoni 5 zokka bwe ziti nga Kyagulanyi ali obumbi n'obumbi bw'ensimbi bwanywa kacaayi n'abaana be basiba kunyonyi oyo mwana Kyagulanyi alina omutima omubi oli musajja oli Mpuuga Muganda w'e Masaka Kyagulanyi yasinga okufuna obululu mu Buganda Mpuuga mu katuli kimune naye n'omulwanyisa ku lwa miliyoni 5 tamulwanyisa lwa sente agamba nti yamusaba yetondere eggwanga n'agaana Kyagulanyi yeetonzeewa bwe yalya sente wali omukutteko mu nsobi yonna bwe yalya sente ez'omusango n'agamba kutadde mu kooti y'abantu yatwebuuzaako ng'agenda gujjayo guliwa gwali guwuliddwako bwalya sente obukadde omusanvu omusango teyalya sente yagamba tagenda kufuna bwenkanya mu kooti nze mbitegeera Segona ku akaunti ye baateekako miliyoni 4 Segona bw'aba tazifunanga n'aveeyo omugenzi eyafa bamuwa miliyoni 2 omugenzi eyafa eyali loya w'ekibiina yali wa Mary Kyagulanyi bamuwa sente ne Lubongoya bamuwa sente lwaki batubuzaabuza ani yazibawo gavumenti abantu abo batubuzaabuza nze kankubuulire mpulira nga neetamiddwa nomala ebiseera byo ng'owagira omuntu tokaaba muwejjere tokaaba abantu bali mukubonaabona abaana b'abantu ne bafiira ku street ate mu ngeri gy'okugamba nti abeeko kyakola ate n'abakola mu firimu gyalimu kati gyagenda okuwanguliramu enguli abantu bakika kyeyo which kind of people are those Kyagulanyi ogenda nze kankubere Kyagulanyi n'okugenda kati president w'ekibiina naye bw'ogamba nti asigazizza ababaka 3 bana ate nga akyalinayo n'abamyuka abalala alinayo Zedriga ennaku ezo yamulekera n'obuyinza nga ye president aliwo n'agendako ebweru okulaba emirimu gy'ekibiina ebweru ewaabwe gyava mubambuka wavaayo ababaka bameka ye gyali gogopapapa naye goli naye gogamba nti gwe oyo gopepeya naye bw'oba ng'osobola okugoba ono gwafuna ababaka kumpi ababaka 5 mu 6
watano mbatano bonna bava wano n'ogamba ate kati gwogobaganya kati gwe eri mu bambuka gw'opepeya naye wafunayo bameka bwe yagenza okunoonya akalulu k'eddokolo yafunyeyo obululu bumeka. Lwaki olowooza nti Mpuuga tasobola kutambuza kibiina kino ekya NOP kubanga ogambye kizze ku sayidi ye kaakati kubanga omuwendo omunene ogw'abaka gukkiririzamu ye lwaki ogamba nti tasobola ate ng'alina majority y'ababaka abamukkiririzaamu? Ali gentleman nnyo. Ekibiina kati nga kino ekya NUP kyetaaga muntu ng'ali so gentleman nga Mpuuga. Kyetaaga ng'ani? Nze nkubuulire era kijja kufuna omuntu omulala omuyaayeyaye yagenda okukitwala naye Kyagulanyi yavuddemu. Kyagulanyi byakola bimujeemu takyalina buganzi mu bantu gyo yagenze najjayo omutwe bw'ati wali yadde yakubye yadde kajambu. Nze nkugambye aweddemu amaanyi ng'ali luddawa. Nze Kyagulanyi agenda okutuuka okwambala akakofiiri abantu balimu omuwuubira engalo alowooze nti akakofiire ke kamulemusiza abantu akajjeko abantu balabe kaati balowooze nti muyaayi basigale nga bamutunda bwe bati. Kyagulanyi aweddemu amaanyi. Ne bino ndaba obyogeza bukyayi. Oba gaali amasanyalazi gaali gayaka gaggwako. Amasanyalazi ga Kyagulanyi gaali gayaka gaggwako geetaaga kuzaako buzza. Era ebijjatu byajje Nigeria byamuweddeko ndooza teyabasasula. Bino byogeza bukyayi. Okusooka nabadde mmanyi nti oyogera mazima naye kati ndaba waliwo bukyayi. Bwe mbasoogera mazima njaga tubaweemu omwaka gumu oba olabe wakyaliwo ayambala akakofiira ka red one. Abo kofiira bagenda busuula wali onoonyeemu ogambe kano kabadde ka Nyanzi oba ka Kyagulanyi kali kabadde ka Gundi Mufumbira oba ka Bisekezi nga tokyabutegeera nga buli kukuba oba busuddaawo. Nze nkubuulira tekisoboka. Nze kati nkubuulira amazima era balya bisembayo oyinza kubanga mu kiseera kino kyetwategekera okulonda okwa 2026 wetwandibadde tukunga abantu okuwagira ekibiina kyaffe wetwandibadde tukula structures ez'okukyalo gwe ng'oli mu kugoba ate abantu badde bakuwagira gwe n'olowooza nti omuntu oyo ayagaliza ekibiina. Lwaki bulijjo bwe tubeera naawe wano oba n'abakulu abalala mugezaako okuvumirira ebikolwa eby'obuli bw'enguzi era muvumirira abakulu mu gavumenti abali enguzi n'abeegabira ssente mu bungi. Lwaki ati Kyagulanyi bw'avaayo y'okulwana ku nsonga eyo mugamba nti mubi? Akitutte ku muntu omu. Bamemba ba palamenti ennaku z'omwezi nga 7 ogwokusatu asoose eggolwa bya mu nju ye nga ennaku z'omwezi nga 7 ogwokusatu 2024 buli memba wa palamenti kabawe NUP yafuna miliyoni 5 zaali zaki ddamu katono ennaku z'omwezi nga 7 ogwokusatu omwaka guno buli memba wa palamenti yafuna miliyoni 5 ku akawunti ye zaali zaki yabagoba. Bw'oba ogamba nti Bashir Kazibwe memba wa palamenti wa Kawempe South yafuna miliyoni 7 kuva mu government direct ne bazimuwa mu campaign naki wamugoba wakola otya wamukola nga Mpuuga wani wandise ku ekiwandiiko juzi wano Ssenyonyi Bisekezi yawadde agenda bweru n'asaba sente zaana ku ttaano n'amalayo olunaku lumu bwe yakitegedde nti bamutegedde n'azizaayo wamukoze eki yeetonze wamukoze eki yadde agenda ku mirimu mitongole anti kakati yamaze ennaku meka lwaki yasaba zaana ku ttaano ng'akimanya ajja kumalayo olunaku lumu. Omanyi mu mateeka intention to commit a crime is a crime by itself. Gokubeera n'ekirowoozo ekikugiza omusango obeera oguziza era abantu abasinga babasiba olw'okubeera n'ebirowoozo eby'okuza omusango. Naye Ssenyonyi mu bigambo byagamba yasaba olunaku lumu ne bamuwa 5 naye agamba kyamwekanga yakyekanga. Lwaki teyazigaanirawo n'amala kudda? Ssenyonyi oyo bamuleeterako miliyoni 2 nga zanguzi nga zivuddewo omukyalo oli ow'ennyonyi sente n'azitwala nga tanakyogerako tanazizaayo. Lwaki tanazizaayo? Ssenyonyi yali afuna emitwalo 6 twali mu mawulire bamuwazaaki anti zanguzi twali mu mawulire naye ng'afuna emitwalo 6 ng'aliko NTV nze nga ndi ku Capital ng'afuna emitwalo 35 wakitegeera. Ssenyonyi yazija kati yafuuse amemba palamenti kati mu bese takyakumanyi sente zazimbisizza Arcade 2 se Arcade actually apartments 2 wali ekyanja yazijeewo afuna omusaala gwa sente meka tumubalirire
bwobanga baleta tetuliba bubulizi baleta bwebanga baleta sente oli auditor general ulira bwebanga baleta sente ne baleta obukadde 2 buli member parliament n'omujjako obukadde 10 nga ngomanyi sente bali bazimwandiza agula motoka eyo corruption oba si corruption lwaki wamujjako sente ezo okimanyi kye bayita diversion of public funds okudiverting of public funds. It is a crime. Hati mwe mudao muri omuntu ababuzabuza twagala accountability sente ze wajja kuba abasimba wo wasteka wa twagala accountability sente ze wafuna ebweru joba dogenda ngosoloza kulwa kibiina ziriwa sente zofuna obumbi omusanvu mwaka wazikozesezaki tanatu accountability ze mukugoba mpuga ogoba wachi msaja gogoba wachi kaja gogenda bagamba yali ogenda alagawa bwera from parliament bamwa milioni 320 bachizi kwata chagulani zaki zakasimu zakasimu ababaka balanga tebazibawa togenda kutama simu buli mubaka sakolinde togenda kutama simu go tujja gafu buli yafuna milioni 3 mwako buli mbaka avayo bazimuwa ate bazimuwa baziwaye lwaki anti sezo yenguzi bamwe bazaki yenguzi je tugamba lwaki etayoge kozi yavayo in parliament mwaka ki kisanja kino tazeeyo yavayo kisanja kiwedde akati bwe yakwata ekibiina n'akijja kukojawe n'akitwara nga teyesimbye okufuuka president kati agamba ye president w'ekibiina oba president yabujjawa ayinza okwogera gye yabujja nendowooza mwakkanya naye ani yakanya naye eyo si corruption muve ku bintu by'okusaaga wano oyinza okulwanyisa muganda muno mukatoki muno olwa milioni 5 nga goli ku buwumbi mwonyoka kyayi oyo omusajja taagaliza Buganda taagaliza Baganda okkiriziganya n'empuuga obumbi obukadde 5 abutwale lwaki abutwale gomanya abantu abali decent wano bali decent meka naye muganda muno naagala agenda simba akayumba abeerewo n'otuuka n'okumugoba kafuka gundi kikumi mu satonyezawo sat radio 4 ensunsozi oyo mufu naawe mwejjero olina obukyayi kyagulanyi mufu kyagulanyi alina obukyayi waliwo akakuku koolina wakati wo nekyagulanyi kyagulanyi musajja mukyamu nnyo kyovula banopwasa teyabawasa taagala Buganda taagala Baganda ebya family tubijjemu etribe tugijjemu tujja bireeta bwe yali nakaseke yayogera ki yagamba atya yagamba Abaganda mulina okweberera mulwaki yagamba Abaganda nga ye Muganda nnyo ayogereyo bajjajja be 3 aboogere ayogereyo bajjajja be 3 nze nyinza okwogera bajjajja bange 9 nyinza okwogera Zino Rumuli nenjogera Benda nenjogera Lwabutomise nenjogera Andrea Gacharo nenjogera nga 9 oyogeddeko banna ogambye 9 okwogera 9 wakogera banna nsogera bona mbogera nenkugamba nti twava wano batuziika wano tubadde bwe tuti akadde tukalina bajjajja be banna aboogere nze abange bonna be basentungamu aboogere ayogere newekwasa akatemwe muri bikibi nze kankubuulira amazima ono omwana ne bamuleka ajja kuleetera okujja ku Bwakabaka bwa Buganda ekyo nkyogedde wano kisazeemu ekyo ekyajjako Bwakabaka bwa France baateekawo abantu nga bano bayita bafuutu soldiers nga bwe bagenda bebakola mobilization nga bagenda okulana batandika okugamba abantu nti Obwakabaka bwa France tebulina kye babayambye ekyavaamu batambula ne bastorminga gye bayita Bastille era ne bajjako Obwakabaka bwa France n'okutuusa kati tebuddangawo olwaleero kakati Kyagulanyi byakola ne byayogedde byonna nti temwogera bya bitiibwa temwogera biki asobola okukunga bano bafuutu soldiers abatali mu kibiina structure z'ekibiina ne bajjako Obwakabaka mumulinde mujja kukiraba Kyagulanyi agambye nti kukkiriza kuteesa na gavumenti ku nsonga y'okutabe baasiba olw'ebyobufuzi atakolerako Olivia Lutaya abakolerako sente n'abalala abakolerako sente yakoze firimu tafuna sente twamulabye bweru ng'ayambadde engule gyeyayogera yajambalidde bweru empale za beeru botomu yazizeemu ati mwe muli ludda wamu muli mu bintu by'okusaaga wano tosobola kufuluma gavumenti tosobola kufuluma ggwanga lino mirundi 10 mu myezi 2 ng'ofuluma ggwanga ng'obuvumirira gavumenti nodda ono ali ku mulimu omutongole Kyagulanyi baamuwa omulimu mu ESO External Security Organization ebegera gavumenti ebweru w'eggwanga era Kyagulanyi tewali gwatabyeze bw'oba oyagala kumanya gwabeze obulungi buuza Lumbuye baali bamuleba muzikumyawo wano yamubega n'amanya gy'ali okakana nga bamutuuseeko yabamutaasa be bali ebwere ani yamubega aya Kyagulanyi ye kennyini atuma muganda we ne bamubega ne batuuka bamanye gy'ali baali bamuleese wano baali bamukumyawo wano
Program gwensonga kwetuli Radio 4 ensunsuzi ne Radio 7 eirakali abajukulu bakabalege masini netuguma mwejere ye atubuliranga bwalaba ebintu kululwe ate n'engeri gye byali badde bitambula wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo si mukulembeze wakyo omukulembeze wa no yakiba yabe Ekibiina agobye omumyuka we mu Uganda amuwummuza tamugobye naye amuwummuza eringa suspension kana buyinza yani yamuronda ani yaronda Kyagulanyi era vudde n'agamba tagenda kukkiriziganya ani yaronda Kyagulanyi wadde okuteesa ne gavumenti ani yaronda Kyagulanyi tugenda bw'abata teesa na gavumenti ng'abaana bavundiddeyo kati myaka ena nga yababe bali mu America tugenda kuteesa ne gavumenti abantu bajjeyo ate tugenda kumujja kwa ebyo byefuura nti mukulembeze kino kyongedde ngenda kuzo mwezi 27 omwezi ogwokutaano tugenda kutuuza delegates conference y'Ekibiina tukwasa obuyinza mpuuga n'abantu bali tubajjeyo tubateesi baveeyo omuntu ebintu bino byoyogerako byogera kifuula nnenge Ekibiina mugamba mwakivaamu tewali ekivaamu ne mukola ekibiina ekya fiiru yakiba kakati omuntu gwoyogerako gwe mugenda okwasa obukulembeze olwaleero bamuwummuza ogambye mugenda kutuuza delegates conference ddi enaku z'omwezi nga 27 ogwokutaano tugenda kutuuza delegates conference mulabe ababaka mulabe gwe tugendeza okwasa obukulembeze bwa NUP byonna byaffe bwe nzimba amaka ag'okusulamu tekingana kuzimba mapaka g'amaduuka temutumanyiira oyo nkubuulire bwe nzimba amaka agasulwamu twali angana kuzimba amaduuka agavaamu sente ebyo mutugamba twakola ekibiina simanyi tukole byonna tusobola bikola naye tugenda kuza ekibiina mu mbeera oyo Kyagulanyi agenda ekibiina yakyono na struggle yagitunda ali wa Museveni agenda yamuwa omulimu gwa ESO agenda abega abebweru fatusanze tulaba mugenda kuteesa ne president Museveni abasibe babate Kyagulanyi yateesa ne Museveni nga bali gulu mu Parax okumala essaawa 2 n'olwala tayogeranga kye baateesa naye n'amudisa passport ye n'amuwa emyufu n'amudisa buli kimu n'emmotoka ne bazimudiza n'amusonya omusolo kitegeeza gwe wa iso bino byonna okubimanya wulira baaliyo bonna baaliyo n'ava wano n'akwata ettaka erya kitaawe eryegomba n'aliguza Museveni nga tebakwataganye Kyagulanyi yafuuka ddambega wa Museveni yamukolera ebya ESO ebyokukwata eggwanga yabivaako kyova abatabangula Buganda jamanyi nti NUP yafunye ababaka abangi gyatabangula lwaki tatabangula teeso lwaki tagenda eggulu natabangula eyo lwaki atabangula wano yandigobye zaduriga yamuleetera ababaka bameka totubuulira nsobi ki gyakoze ensobi gyakola alwanyisa mukatuli kimune alwanyisa muganda munne ate nga naye akimanyi nti yandibadde amuyamba okubeerawo enguzi nnungi teri nguzi yali nguzi ki bamemba abalala b'akakiiko abafuna ku ssente ezo anaabanoonyerezaako kitegeeza amwesibiddeko bwereere abwesibako olwebwere singa mpuuga yagamba Kyagulanyi nti nkwaddeko emiliyoni 10 Kyagulanyi yabadde tayogera omwana oyo yafuuka muzibu ku ssente katujje tukwate amasimu Munnayuganda ali eyo tuwulire ku ndowooza yo ebigenda maaso mu kibiina kya no n'omukulu ono byayogeddeko tokaaba tombuulira nze mufumbira tombuulira katujje bona bajja kumalawo eddembe ly'Abannayuganda babbi wabula ekimu ku kyasinza okukwata ennyo Bannayuganda mu babiro kwe kugamba nti mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu tebasinkanangako kwogera ku nsonga zino ezigenda mu maaso wabula amulaba ku nnyimbe amulaba ku mitimbagano ku mikutu gy'amawulire ng'amatiza Bannayuganda nga mpuuga bwe yakola oba bwe yazza omusango omanyi NUP eriwo kati bino ebigambo bibabadde tebirengeza Kyagulanyi era si byamusiikudde emmeeme Kyagulanyi okuvaayo naye n'ayogera olwaleero byayogedde Kyagulanyi alina okugambaako ekisooka mu kaseera kano waliwo enkiiko 3 eziri mu kibiina kya NUP waliwo olukiiko lwayita olwa disciplinary committee waliwo olukiiko olwayita olwa executive waliwo n'olukiiko olukulu olusungamya ekibiina ezo enkiiko zonna twali lwatudde lugambe nti lusazeewo ku nsonga eno so Kyagulanyi nga pulezidenti ye nga bw'ali yandibadde yasembayo naye olwaleero yakulembedde gundi mugobe gundi mukole bwe muti gundi mukole bwe muti obukyayi bwalina Kyagulanyi ku mpuuga oyinza okugamba bwatandikira Masaka ate nga Kyagulanyi tebamuzaala Masaka olabira ddala ng'alina obukyayi obw'okumutima si nsonga ndala
olwokumanya nti mpuuga muyivu ekyokubiri mpuuga muganza eri obwakabaka ekyokusatu mpuuga mukulembeze era abantu babadde bamuwaana nti ensonga zikwata bulungi mu kintu kikulu kati Kyagulanyi ekyo kyamulumye kyamuleetedde akasajja ku mutima nga tuvudde ku babiri bano wakati waabwe olutalo oluliwo n'oluwonko oluzzeewo tudde eri abawagizi baabwe ab'ekibiina kati e Masaka waliyo ebiwayi bibiri waliwo ekyampuuga waliwo ekikulemberwa Namayanja kyo kiri ku sayidi eri eya Kyagulanyi bino byonna birekawa bo bannayuganda omanyi wano ekizibu kye tulina kusingira ddala mu Buganda tulina aba opportunists abantu abeeyagaliza ebyabwe tewali nsonga lwaki Namayanja balwanyisa mpuuga teriiwo bonna baali mu DP ne baba mu DP ne bayingira NUP ne bafuna bye bafunye tewali nsonga ebalwanya tewali nsonga lwaki Nambozo lwalira akulaga nti nze ndine Kyagulanyi sirina mpuuga tewali nsonga naye wano mu Buganda abantu beeyagaliza ebyabwe buli omu yeeyagaliza ate bakozesa abantu ba bulijjo kati bakozesa bayita foot soldiers naye foot soldier akola mulimu ki anamulonda kukunga anti anamulonda era mu kibiina mu structure kyalimu kyakitegeeza nti bintu mukola byamwe mukozesa abantu ba bulijjo okusobola okwetuusaako ebyamwe era obusibo bwe butaave mu Buganda Buganda ejja kusigala nga bwetyo nga tekulaakulana kigambibwa olutalo lwonna we luli luviira ddala kwabo ba foot soldiers abatwala enteekateeka ya NUP eyakkunga yali egendereddwamu okusimba emirandira gy'ekibiina ku byalo bw'oba okunga awantu wasooka okufuna obululu obungi mu Buganda lwaki gy'ogenda okukunga n'okutabangula genda okunge Mwankole genda okunge mu Bambuka bwe yagenza okukunga eri Dokoro yafunyeyo obululu meka 720 eyadirida asembayo kyabuswavu abantu babadde batuna Kyagulanyi bwe bati n'atuuka n'okulowooza nti abantu bamutegedde ng'ataddeko akakofira n'akajjako abantu basigala nga bamutunudde bwe bati abantu bakyaye Kyagulanyi bannange abantu bakyaye Kyagulanyi akyayisiza ekibiina ensi yonna ne mu Buganda mwe kibadde kirina obuganzi nawe akyayisizaako akati gw'olowooza embeera nga bwe tuli mu engeri gye yavumamu ab'ebitiibwa Kyagulanyi akyasobola okubeera omuganzi embuga emengo akyasobola bwe mubanga abantu bakyaye ekibiina kino nga mwe abakitandika mufuna kifaananyi tuwulira ennaku kubanga yakyonoona ekibiina n'akifuula nga fire base crew akitwala ng'ekibiina ky'abayimbi ye bw'akola okira ye bw'akola baedi mutwe abaali bamukuuma mu kibiina ky'abayimbi ekya fire base crew be bamukuuma tebakkiriza abantu kumutuukako tanagwateesa ateesa ne Nubianiri n'ateesa ne Edi Mutwe osobola okuteesa ne Edi Mutwe n'ekana okuteesa ne Gundi kati yagobye empuuga asigaza Edi Mutwe oyo Edi Mutwe yasobola okutwala ekibiina mu maaso gasiya temutubuulira ffe oli yagambye dabano ono akantu kenywa kano bagita sting ono sting ono atamiiza era oli yayogedde bya busiru